Speaker Parliament yagambye nti fe abataagenze eggulu abantu b'omu mambuka tetubaagala. Nengamba yiyi Madam Speaker, gwe ne banno mwabba amabaati ag'abantu b'omu mambuka e Karamojja. Kati ogamba otya nti abantu abo baagala nnyo nga wabba ebyabwe. Okukuba kuwuddiisa bannansi. In fact, abantu b'omu mambuka baligambye nti naye bw'oba otwagala nnyo amabaati gaffe ge wabba n'otwala ewuwo, abamu bagabba ne bagatwala mu maka gaabwe. Nomala n'obuzaabuza abantu nti obaagala nnyo ng'oli mu kubba byabwe. NRM bw'eba eyagala nnyo Northern Uganda. Lwaki Northern Uganda eri mu mbeera gy'erimu? Northern Uganda we twogerera yesinga obwavu mu Uganda. Bazze babanja ebintu ebyenjawulo nga gavumenti ebasuubiza. Anti abaafiirwa ebyabwe mu lutalo bajja basasula ssente, abalwala nodding syndrome bajja bayamba, ensonga z'ebyettaka n'ebirala biyitirivu. Gavumenti ne kaakano tebikolangako. Kaakati bakozesezza buwumbi na buwumbi okugendayo baddemu babalimbe. Kubanga bye babagambye era tebigenda tuukirira. Omubaka omu wa Obongi district wa NRM yabadde mukambwe nnyo n'agamba nze ndi wa NRM naye bannaye gavumenti etulimbe nnyo. Buli manifesto ya NRM bateekamu enguudo zaffe naye ne batazikola. Era n'abagamba newankubadde NRM pateye mu manifesto eddako oluguudo tebaluteekamu kubanga bababuzaabuza. Kugamba nabo bakimanyi abakulembeze baabwe. So ffe tugamba nti tulekeraawo okuwuddiisa bannansi. Abantu baagala nkyukakyuka eyannamaddala, baagala buweereza, so si bisuubizo birala. Tikakati Parliament twawulidde nti oluva eyo bajja gisitula yonna yonna era buwumbi bulala okugitwala e Masaka. Abantu b'e Masaka battibwa ab'ebijambiya ne kaakano tebafunanga ansaazi. Bakwata babaka Honorable Segirinnya n'abalala tikakati bano be batemula abantu bammwe. Kati okugenda kuddayo kubalimba biki? Ky'omukisa omulungi guno omulembe abantu babuufu. Temu ddala amaanyi okulaba nti tufuna enkyukakyuka kyetuliko era kyovudula tubaaniriza era bannaye tuwanirize na buli muntu yenna ayagala otwegattako. Togaana muntu twegattako nti kaakati ono azze okutwegattako ayinza okuba ayagala kifo kyange. Nedda buli omu tumwetaaga. Abali mu NRM abali bonna tubasembeze eggwanga lyonna. Twagala libeere ku nsonga ey'enkyukakyuka. Tuleme kutya muntu yenna, tuleme kuba muntu yenna kikono, kubanga ebyo tubiwulira. Tikakati ono ayinza okujja nanneesimbako ajje, naye tumwetaaga buli omu. Bana kino tukitegeere, ku nkyukakyuka gye tulwanirira buli omu tumwetaaga. N'abo abaakuzoganya, abaakuvuma mu kalulu akawedde, bwe bagamba nti kaakati taffe tulabye amazima baanirize. In fact kiba kikugattako. Lwaki oba batya abantu abo? Gwe tobeetaaga, bonna tubeetaaga. Mr. President, mu ddakiika 2 kanjogere ku nsonga ezigenda mu maaso mu Parliament. Parliament we twogerera eri ggulu, ffe tetwawakanya era ne tugamba nti tetujja kwetaba mu ntuulo ezo kubanga zaateekebwawo kuwuddiisa bannansi. Parliament bw'enejja mu kitundu kyammwe buli kimu kigenda kutereera. Ate nga Parliament mu kugendayo buwumbi na buwumbi obusaasaanyiddwa. Ffe tugamba ekyo kikyamu. Kikyamu okwagala okulowoozesa abantu nti ebizibu by'eggwanga okutereera. Parliament erina kuva wano e Kampala nejja ku buwumbi obuyitirivu etuule mu bitundu ebyenjawulo okukuba kuwuddiisa bannansi. Kubanga si kituufu. Parliament eri mu kutuulayo weneevirayo wiiki eno ng'eggwako abantu b'eggulu ebizibu bye balina kaakano bye bazze boogerako bijja kusigalayo. Kati lwaki tubeera tuwuddiisa abantu? Babaka bannaffe abamu bambuulidde nti abava eyo mu bitundu ebyo obuzibu, ensonga eziruma amambuka tuzoogerako e Kampala, gavumenti egaanyi ozikolako ate abantu baffe balowooza tetubyogerako. Kati munnaye newankubadde kino kikyamu, ssente bataddemu mpitirivu ze babbiramu. Katugendeyo jasi abantu baffe batulabe nti twogedde newankubadde tukimanyi netugenda okwogerako tebigenda kukolebwa. Kati biringa ebya campaign munnange. Nalabye Speaker wa Parliament yasoose gamba nti ababaka abatajje mu lutuula luno temubalonda. Ekyo ng'akyogeranga ani bannange? Ekyokubiri, olunaku lw'eggulo mbaka munnaffe Ssekikuubo ng'abuuza motion gye tubaddeko ey'okugoba ababbi mu Parliament.
n'ensonga ez'enjawulo etuuseewa sipiika n'amugamba agamanyanga go ebyo byonna byonna mujja bikolera eri e Kampala wano tuli ggulu ku nsonga z'eggulu ate olwaleero ku makya nginza okulaba nga alina amanyanga agamu gayingizaawo ng'ayita mu bannaffe abamu anti kakati tuleeta ekiteeso leader of opposition chief opposition whip naki ffenna tulina okubalonda kubanga abo be batulondera bajja wano ne balemera ku nsonga ne batusumbuwa basaba accountability balwanyisa enguzi balemedde ku nsonga ezimu ne balowooza nti kinaabataasa tekijja kubataasa kubanga tetugenda kusirika tujja sigala nga twogera ku nsonga eziruma bannansi bwe buvunaanyizibwa obwaffe ate n'ekirala baleme kulowooza nti tugenda kubeera mu opposition lubeerera muyinza okuyisa etteeka nga mulowooza mwagala kulinnya Ssenyonyi ku kagere enkya tuyingire gavumenti nga mwe muli mu opposition so bannaffe balina okwegendereza ensonga zino ze baliko naye ffe nga ffe tetugenda kulemerako tetugenda kussa mukono tugenda kulemerako Speaker Parliament yagambye nti ffe abataagenze eggulu abantu b'omu mambuka tetubaagala nengamba yiyi Madam Speaker gwe ne banno mwabba amabaati ag'abantu b'omu mambuka e Karamojja kati ogamba otya nti abantu abo obaagala nnyo nga wabba ebyabwe okukuba kubuddiisa bannansi ifakti abantu b'omu mambuka baligambye nti naye bw'oba otwagala nnyo amabaati gaffe ge wabba n'otwala ewuwo abamu bagabba ne bagatwala mu maka gaabwe n'omala n'obuzaabuza abantu nti obaagala nnyo ng'oli mu kubba byabwe NRM bw'eba eyagala nnyo Northern Uganda lwaki Northern Uganda eri mu mbeera gy'erimu Northern Uganda we twogerera yesinga obwavu mu Uganda bazze babanja ebintu ebyenjawulo nga gavumenti ebasuubiza anti abafiirwa ebyabwe mu lutalo bajja basasula ssente abalwala nodding syndrome bajja bayamba ensonga z'ebyettaka n'ebirala biyitirivu gavumenti ne kaakano tebikolangako kakati bakozesezza buwumbi na buwumbi okugendayo baddemu babalimbe kubanga bye babagambye era tebigenda tutuukirira omubaka omu wa Obongi district wa NRM yabadde mukambwe ennyo n'agamba nze ndi wa NRM naye bannaye gavumenti etulimbe nnyo buli manifesto ya NRM bateekamu enguudo zaffe naye ne batazikola era n'abagamba newakubadde NRM pateye mu manifesto eddako oluguudo tebaluteekamu kubanga bababuzaabuza kugamba nabo bakimanyi abakulembeze baabwe so ffe tugamba nti nansi abantu baagala nkyukakyuka eyannamaddala baagala buweereza so si bisuubizo birala tikakati palamenti twawulidde nti oluva eyo bajja gisitula yonna yonna era buwumbi bulala okugitwala e Masaka abantu b'e Masaka battibwa ab'ebijambiya ne kaakano tebafunanga ansaazi bakwata babaka Honorable Segirinnya n'abalala nti kakati bano be baatemula abantu bammwe kati okugenda kuddayo kubalimba biki ky'omukisa omulungi guno omulembe abantu babuufu basabu ne banyabo sijja kusukkawo awo tugenda kwaniriza aloka kodi Tata Milka kagenda okumpa wano yaba kakola nedda sebo tugenda kakola ffenna nga tuli wano omanyi waliwo omukulu alowooza nti ye master wa surprise naye kati leero naffe katumukwatemu people power our power mukimanyi bulungi nnyo nti waliwo omuntu gwe nasinkana mu 2016 eyo twali ku university nga nsomesa amateeka nenyingirawo nensanga nga ye student wange era bwe nagenda mu office ya Dean nangamba nti omanyi ki president ali mu kirasi okutuukayo nensangayo none other than our president era netutandika conversations ezo netumaliriza nga nzirusiza mu ssomero naye nga adduseeyo nga tuyingidde mu nsonga za struggle nze namuddusa ndowooza okusingira ddala yanzirusayo kakati gye buvuddeko awo mulabye nga graduatinga kati wetwogera tulina kanso so tubadde awo netugamba naye lwaki president ono tetumusuula mu surprise olunaku lwaleero
engeri gyaganya okutegeka graduation party wakiri ne tumusuulamu keeki. Njagala kusaba bafuuti soja